mwe bakucheza balete wange. Yes, bwe bakunyiza balete wange. Ulira waje mukwano webale kuweereza kale nze kankule ebisanga oyo musajja musanga nga ayiseewo ng'agenze kubanga waba tazikiriza kyala waffe kiba kigazanga naye oba tagenda kukyala n'aba tafiirwa takyala mpoziko nga nzikiriza okukyala naye alooka akyale afiiriddwe naye alooka agenda zike nange wenfiirwa mba nina okugenda nange kati naweebuuza musajja kyoyo kati sente aba akola zaaki mbadde nti era zezirina okukola ebyo nti kukyala wammwe nti nakwata ku ssente ze nakuwa n'ogenda n'okyala. ulira kikiriza abeera naye wadde n'olunaku n'olumu awo tuba tulemaganye aba alina kukola bye nange nembeera nga nkola byange awo noonya omulala. Banai yogera kale diya nekereya omukyala agambe yasanga nga bise tayagala kumanya. Abakazi bakoowu banaye bakoowu. Yes, Kamina. Wanje. Webale mukwano. Webale tusu. Webale tutusaako program. Nze Mary mbadde nsaba yakayimba. Miss Kamina jebaleko mukwano. Nze Mary mbadde nsaba yakayimba kanule tingoka nga kalidia Jasmine ne biniganta kagende. Omusajja ali muli tayogera yamuwasa dundi jogera boti temuli ku mulamwa tekutesa omulamwa musaba akayimba diya tujja kwasaganya Ogambo utabale tueleza yotabete buwera mfumbo nawe mama nga sifira sila bana kubewa fe ekyo nze mba nkigana sika birungi abiganye weka owe namawojja naye nze erinnya lisiwulira mpulira namawojja namakazemu sigire namawojja wallahi erinnya lo siriwulira mpulirako namawojja. So onagambye atya nze sibeera naye twakoowa abatufuga obumbula webale kutuweereza naye mukwana amannya go yakoowa okufuga obumbula ombulirangako ne kumanya go okitegeera. Soko mpaka ndaka Dax Katao then abalala badde masindike message zammwe nzirinze. Zivuga gwalina mukyalawo nga mwenzi oba omutebereza okubeera omwenzi omusajja omwenzi ate onaakwata oli mwabalina abaana abagongobala tuukirira Sheikh Dalawusi Mukono Seeta ku nsonga yo yonna. mwaba obusonga obutono toyina mulimu amaka go gakyankalana oyagala kuzza ku mulimu ensonga zatayogeddeeko tolowooza nti tazikolako ogezezzaako buli wamu otambudde okooye buno bwe buddukiro ate era nga tasosola mu madiini akola ku buli ddiini yonna teweerabira ti ku lwokubiri ne ku lwokutaano takola jangu ewa Sheikh Dalawusi Mukono Seeta ojja kutereera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banamusiza bannaye mwabandaba nze Sheikh Dalawusi omulonde w'edduwa asangibwa Mukono Seeta ku Nabyango stage oba gye baakazaako Kampala stage. Ko ebyowulidde byonna jangu kulombera edduwa ku nsonga yonna yonna tojja sigala kyekimu. Ennaku z'omwezi nga 31 December tugenda kusabira Kawaala 31 December. On 31st of December. Buli muntu yenna jangu. Everybody come. Tuyingire omwaka 2020. We enter 2020. Nga tuli wano Kawaala. While we are here at Kawaala.
muleete abalwadde, Bring all sick people, abazibe b'amaaso, the blind, abagumba. the barren. Ogenda kuyingira You are 2020 going to enter Bidi nga tokyali while you're mugumba, no longer barren, nga tokyali muzibe while you're no longer w'amaaso, blind, nga tokyali mulema. while you're no longer disabled. 31 Desemba 31st of December, mujje Kawala come to Kawala tusule wano nga and tusaba. we stay here overnight as we are praying. Management ya ABS TV etuusa okusaasira kwayo eri ab'ennyumba y'omugenzi Emirina Nalwanga Namirimu, maama wa mukozi munnaffe Mayanja Henry era nga ye jjajja wa Evelyn Mayanja. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Tusaba Mukama abagumye mu kaseera kano akazibu ddala. N'omwoyo gw'omugenzi Mukama agwe ekiwummulo eky'emirembe. Hello, Uganda! We introduce to you the first and ever My Right to Play Christmas Kids Festival 2019. Let the kids feel the Christmas Eve on the 21st of December at the Legend Sports Ground in Lugogo. Entrance is 10,000 shillings only and parents free. Bring your child and have an opportunity to play, sing, dance and discover their talents. Mujje tuyingira amazaalibwa nga abato basanyusa bato bannaabwe. Muleete abaana bammwe banyumirwe, banywe, bazanye. Kino kigenda kubeera kijjobe. Proudly sponsored by Legends Sports Ground, UBC TV, Star TV, U24 TV, Star FM, Magic 100 FM, UBC Butebo, Marketing, UMC Victoria Hospital, Ideas Workshop, and ABS TV. Bw'oba oyagala omwana okuyimba kuba ku ssimu eno. Munnayuganda ffe abakimbo wa Research Clinical Training Center kojja kimbo wa Omumbejja Nasolo Senga Nakiganda Senga Jojo Senga Mariam ne tiimu endala yonna tubaaniriza mu kimbo wa Research Clinical Training Center ate omwaka guno nga gugenderera okuggwako bintu bingi nnyo nnyo ebyenjawulo bye twagadde okubeera nti no tubatuusaako products zaffe ez'enjawulo. Abaami tulina package yammwe. Omwami yakozesaako ku masturbation system yayenjebuka, ekisaawo kyabulira mangu, tokyayina bwagazi, abala nakugamba mbu nno mbeerawo naye nga ntuukiriza mukolo. So jangu tulina eccupa yaffe eya THT eya masturbation victims wamu n'eccupa yaffe ey'embaluka habo boto ennungi ennyo ddala gy'osobola okunywa ng'omwami n'oddamu n'ogamba nti no nzizeemu okusamba ekisaawo bulungi. Abakyala tulina package yammwe erimu byonna. Abakyala bannabukalu, enseke zazibikiraawo, ina cramps, okwegamba ebintu bwe bityo nti no ze sikyalina bwagazi oba mbadde ku family planning yankola bweti sikyasobola kuzaala n'olubuto lwagaana abantu abalala naggamba nti no mbeerawo naye nga nze sikyalina ssanyu lya maka. Eddagala eryo weeriri jangu olabe nti no osobola okulyettanira. Sante nammwe ku malwaliro gaffe gonna emukono mbeerayo lunaku olwokuna ne wakaliga ennaku zonna. Essimu 0706 987 Kamalayika mu kuyimba ka Sweden Spice Dana gakumira musanvu January 2020 gakutegekede concert ku Freedom City. Kumira musanvu January 2020 mu Freedom City okuyingira mu kyalo gumo yipe emitwalo 3 kunabulane January koni n'otele mukono 19 January South Africa Jinja 21 January Mityana ku Gombolola 25 January Nimrod Beach Luero 26 January Ajib Motel Mbarara Spice Diana gakakokona hit ku hit omukwano gw'omusheshe gwankute Teruduamo Center, Moving Products, Roseform Mattresses, Maria's Cargoes, Snow Paint, World Star Betting, Ambiance Warranty, Yachts International, AfriCell Club. ABS TV. What? The Source Management. Osobola okufumira omusajja ng'alina amateeka mangi. Osobola okufumira omusajja ng'alina amateeka mangi gamutuulidde era gamwetimbyeko naye wamulaba bulabi bwoti nga gamufaanana olw'okuba alina ssente nnyingi, olw'okuba kuwa buli ky'owulira ky'oyagala. Yes, people are there. Ng'olagamba nze no, nze nfiira kwoyo ddiya. Baby, sweet, darlings, byonna ne babyeyita nga muwa buli kyawulira kyayagala. Ng'ebyabaganda bitakyayagala kumanya mikwano gyo wabafiiriddwa oba maama we yafudde agendawo obugenzi kawunguko. Bana ng'omwami ajja kunvuma. Baby ajja kunyiiga gye bali nze mbalaba eyo. Baby ajja kunyiiga ate bannange ebitaama gw'ogamba oti. Kabinaje baliko mukwano bannanga abasajja bati bannange twabakuwa twakuba ne twakuwa twakoyera ddala
banikigasa kyompa bukimune nga sigenda kuwaffe banange nedda nange nsanga nga biise nga mukwano osabayo akayimba kagunda kagamba ndi mulaavu baana mmwe bane Prisamira Princess Amira ndowooza owulidde akayimba ndi mulaavu mwana gwe simala bikoze bitya abudala kanoonye abaana bali mulaavu baabo bawulira amaggo ogamba otya era mukwano thanks for the show you're looking smart oh my dear webale kuweereza webale kuleeta mirira mwami by the way kizimba webale kusiima ekintu ekyo kyoyogeddeko nze omusajja okuŋŋaana ogende okukyala ewaffe ayiso yatwawukana kubanga nze nganzi ewaffe mba njagala ŋŋendeyo buli lunaku nga gyensiiba nga ekiro nkomawo ewuwo kati awo tubale tujja kwatagana tuba tujja kuyomba buli kiseera kati awo akulese munnange asinga Gloria mpereza akayimba akaspice dana mudu kagende eri tatabulamu wange kubanga ye tasobola kuŋŋaana genda waffe kwagala nnyo dya abaana balina laavu amamuwa akayimba kakaspice dana kanoonyaawo ali mu ki ali mu laavu ne tatabulamu gwatayogera aya Hello baby Gloria ogamba otya mwebale kutuweereza ku ABS television ayo Gloria mwana muwala nkwagala nnyo naye soko mbuulireko naye anakwambaza soko mbuulireko ani nanye nekaviira kwa wabula mwana muwala onyinira mukama katonda nja kukubira naye bannange kino kikambwe kyebaleko maama onnange weebala okunyirira Miss Kavi ndiko basire queen wano Miss Kavi nze nyumirwa nnyo purogulaamu yo wabula weebale nnyo nze mpulira emiziki giri wano kinsensera nsinzidde wano ku 5 Kirinnya Bigo nga bampita Miss Kavi bambi nsaba kumpeerezayo akayimba aka Chris Evans oba ne munnoowo omukwano gunyuma oli ne munnoowo wabula nka kuweerezaako neyansaza y'omusajja bannange bamwerinde banamufuna munnange bamwerinde Kavi wabula wankoledde figa oli wakabi mukwano okozesa akazigoki wenonyiri olinga kabebe agamba abasajja banamufumbirwa bamwerinde muna babalindiridde nabo tebajja kukola ki tebajja kukola habuli olina akayimba kaawo ke bakusabyawo obalabye ayayayaya sheikh assalamu alaikum wa alaikum alhamdulillahi rabbil alamin ebyo bebibantamya ate batya nolema okumalayo gundi yange bagita nagamba njagimalayo we tunatandikira somu nsuubira ojja kuba omaze osira somu etandika ddi iyi awo omwaka ogujja nga mwezi gw'omukaaga awo bwe batyo gwokutaano gw'omukaaga gw'omusanvu awo ekisuubira alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh iro jize nolwekyo banaye sekidala businga bulijjo omulombi w'edduwa asangibwe seeta ku lw'emukono gwe wenna ng'olina ebizibu ebikutawaanya ng'oli eyo weesobera toyina mulimu makago gakyankalana musajja kuba iwaka mukyala naye akuba omusajja na program webadde leero omusajja akufugiriza nnyo kwegamba tobitegeera oli awo nga mubutuufu otambuddeko n'okutambulako n'ogamba naye simanyi kyakukola kambererewo jangu wa Sheikh Dalaus eseeta ku lw'emukono
obuuze aba boda awo oba obuuze awali mu supermarket bw'otuuka ogamba aba boda nti ŋŋenda wa Sheikh Dalausi oba gwe wenna bwe neetaaze kunkubirako kubaako byombuuza enamba yange ey'essimu eri 0700 88 23 91 0700 88 23 91 oba eya MTN 0780 25 15 0 sembyayo ne 2 0780 25 15 0 sembyayo ne 2 gwe osobola okunkubirako essaawa yonna ntubanga tukwatagana ne twogera abewala simanyi nze embeera mbalala Kyenamukaka mbalala bagambeko mulwe mbalala mumwe bambalala abali hare mukubasa gamba nanya WhatsApp ninga balya heru abali ebweru kankirete bwenti abali ebweru ebunayira enamba y'essimu joyina okuyitirako ku WhatsApp eri 0704 9 sorry enamba zo nina nyingi mbaddenga byendala serabidde mbaddenga byendala 0704 9 34 eyo ya WhatsApp 0704 9 34 awo tusobola okukola ki okwogerera ku WhatsApp n'olwekyo bannaye ngo wenna nabagamba nti tokoowa nga tonatuuka ku Sheikh Dalausi ebizibu byonna byolaba ng'ebizibu gwe byolina tolowooza nti tebisobola kuggwaawo tewali Allah gwe yatonda nti ye mbutuufu wakubeera mu mbeera embi wabula ebyo byonna tubisanga ku nsi weekwata ennamba ezo nkubira twogere nkulagirire wawoonojja gwe atalina simu osobola okuwandiika endagiriro kwata peeni kati owandiika endagiriro bw'olinnyira mu paaka enkadde oba wonna w'olinyedde gamba ŋŋenda seeta ku lw'emukono olutuuka esseeta bwoti wonna w'oviiriddemu esseeta mu katawuni wonna w'oviiriddemu buuzaako omuntu yenna nti ku munu supermarket yeri luddawa bajja kugikulagirira nti yiiri eri bagikulengeze tambulawo otuukewo gamba aba boda nti ŋŋenda wa Sheikh Dalausi bajja kuleeta tewali atamanyiiwo nti ensonga ze sitogeddeeko zate tolowooza nti sizikolako munnange zonna nzikolako wabula gwe jangu buzzi nsobola okukolako nawe obeere mu nsi nga weeyagala masha Allah Gloria waliwo kyoyo masha Allah ntegeeza kimpozi nga Katonda ayagadde anti abantu batya abamu bagamba batambudde wangi batambudde mu basheeyi bangi batambudde mu basawo ne babasaba ente ne babasaba embuzi ne babasaba school fees abaana zonna ne bazirya ne bazimalawo nga tebalina kye bafunye ewange tekiriyo wabula gwe kyoba okola jangu weetuukire weerabireko game munnaye nze bulijjo nkulaba bulabi naye jangu weetuukire ombulire ensonga zo nzikukolereko ku ssente entono nnyo awatali kusaba mitwalo 2 awatali kusaba simanyi bukadde jangu nja kukolako mashallah ojja tereera olwokubiri n'olwokutaano osikola baneegulu olija kati ng'olwaleero abantu bakedde nga 8 nga bayingira mu gate lwakumeka lwakubiri olwokubiri n'olwokutaano sikola bannaye bajja ku lwokubiri oba olwokutaano sijja bakolangako wabula mwe mujje ennaku ezisigadde ntandika ssaawa 2 nnyunyuka ssaawa 10 gwe mbutuufu ng'oli eyo obakola kyewakola Lawrence mbutuufu gwe ng'oli eyo nga obufumbo bwalema oyagala kufuna ku musajja naye byalema oba oyagala kufuna ku mwana abasajja babalaba naye nga tebabawasa amweyambisaako n'amulekaawo n'oba oluusi nga tebakwogera nako ate n'abasajja mwebali nosanga ng'omusajja ye naye ali bwatyo ate mulungi buli gwakwana yagaana ffe tukuyita kwogereza okukwana bigambo bya Luganda kyaffe wano mu Uganda ffe tukirina ffekka n'olwekyo gwe ayina ebizibu ebyenjawulo simanyi bizinesi tezitambula njagala gendako ebweru njagala kuzza musajja wange yagenda visa ziganye
njagala kufuna nange ku ssente ng'abalala neevugeko, njagala nange mu maka gange neeyagaliremu nga tewali musajja kuddamu kufuna mukazi mulala nga teri balamu b'okukumanyiira. Bannaye Gloria wafumbirwa musajja si balamu bo. Gloria ebizibu oluusi fe ababyereetera n'obeeraawo nga mbutuufu ensi ekunyigiriza n'ogamba ati naakola kikaŋŋume. Toguma nga toyina woogumidde, wabula gwe jangu ogume ng'omaze okuva ewa Sheikh Dalausi oguma ng'omanyi kijja kuggwa. Kati nga tonnava wa Sheikh Dalausi oba ogumira ku ki? Ne Allah atugamba nti mbutuufu kubaita okwesimira entaana. Ne Allah atugamba nti ayamba oyo abagezezzaako okweyamba. Kati gwe bw'ojje wa Sheikh Dalausi nze wange biri bwe biti ne bwe biti, jjangu nkulombera edduwa ogume awo oba munywevu ng'omanyi mbutuufu tiwali tinzija wano. Olina omusajja wo olaba atandise okwekyangacanga, yakusuubiza okukuwasa kakisi byaliko, oba omukazi wamusuubiza omuwasa kakisi byaliko, apepeya n'abalala akulise mu kiwaani. Gloria ebintu ebizibu ku nsi bingi, buli omu alina ekizibu kye nga ye ng'akimanyi ku mutima gwe. Kati ne bwe naayogera nti asobola bimalayo, waliwo bano poloti zange tezitambula, simanyi ndi buloka nkola bwebiti, ebyo byonna gwe kasita olaba nti kizibu kya ku nsi oba kirwadde ki kasita teba kansa ne siriimu, ebyo byesitakolako byokka. Naye ebisigadde gwe oba oli mu mbeera ki, jangu nkulombera edduwa ojja kutereera, ojjawa ojja senta ku lw'emukono ow'olutwe. Bonna mbazingira omwo nti gwe ow'olutwe be bana batafuna mulimu. Gloria n'agenda awantu mugenze babiri munno bamuwadde gwe tebakuwa, oba oluusi mugenze babiri mutuuseeyo ogenda olaba akabuze nti Gloria akagize bwati nti oyo omwana bannange ebyo byonna wa Sheikh Dalausi sibirabako, wabula gwe kwata sente zo nga transport linnya ojja seeta olutuuka seeta buuza awali mu supermarket gamba ababoda nti ngenda wa Sheikh Dalausi. Enamba yange kanjibongere nsiibule, enamba yange yesimu eri 0700 88 23 9 oba 0780 25 15 0 sengayo ne 2. Enamba zange ezo zolabako ku screen yo eziri mu nsonda awo mu kabox eziriko Sheikh Dalausi. N'olwekyo gwaneetaaze kuba ku simu ezo inshallah kisobola okuba nga tukwatagana ne bwe nayogera bingi bitya gwe kasita oba ng'olaba nti ekizibu kyange kye kino gwe nkubira essimu mbulira ekizibu kyo nja kugamba nti nkikolako oba sikikolako. N'olwekyo Gloria olina kyoyongerako? Sina kyenyongerako kuba akaddeko kalabika katuliridde empinga Monday to Thursday with me, that Miss Kavi. Gloria nakazi nanyini maaso nanyini kabino mumambe yasituka mukwano nagambe gwayagala ogende bwala ino omwana omuwala saagala mugambe mbu biki soko ogende bakulombera edduwa then onkubire ku 0752 0708 0752 0708 mukata oli waddemba okunkubira kuba kati ngenda basiibula. Lawrence the Virgin Boy mabega wa kamera wali tubaddewo ne mwana mulenzi Abdallah Abdallah nonyeza akayimba kakejje nga tumaliriza Gloria nga tumaliriza waliwo bano ababuzaabuzibwa nga bagenda ebweru naye mbutuufu balidde sente zaabwe mbutuufu gyabasobera buli zaatwala ze balya naye tagenda. Lindako jangu ewa Sheikh Dalausi nkuwa weeks ezi ng'omaze okugenda masha Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mpa waine